Munzi sendi enteeseganya simbi naye kyekibi kakati omusajja omu nga we nakugaye nabadde njuliza kanso musisi omusajja omu yagamba we shall not fear to negotiate but we will not negotiate out of fear. Buli wogenda nga okuteesa oteekwa okuba n'omulamwa omulambulukufu. Misana abantu ffe tetugaana kuteesa naye ani gwoteesa naye era kiki kye mwali muteesezza naye ne mukiggusa ku lwa Uganda. As individuals, as groups, as small parties you can, but we are looking at the broader Uganda. Kubanga ffenna tukkiriza we tuli tetuli bulungi n'abakuumi bwazikazinga nabo newawulira kakapa ku mabaati asooka ozuukuka we tuli tetuli bulungi ne bateddewo zaakeedi nabo bagamba economy si nnungi kati deni n'akalala ti politics ono waffe naddala wano mu Uganda tusobola omukyusa n'emirembe abantu ne baddewo ne baba n'essuubi kubanga ekisinga okutta amawanga gonna abantu kasita baggwamu essuubi abantu buli wogenda mu kulonda ne bagamba ffe tetujja kuddayo mu kulonda olwa ABCD omanye eggwanga ligenze tetugaana abantu bulijjo bateesa naye bwe muba muteesa mulina okuba ku mulamwa oguluma abantu muvudde mu kalulu abantu bangi bali makomera n'abalala bayoolebwa mu ngeri etategerekeka and these are Ugandans abamu bafiiriddwa famire zaabwe ne babeerayo eyo nga tulina ne bannaffe abasinga be bataleetangako mu makooti omwana nemuwamba emyaka 5 n'ogaana omuleeta mu kooti kyokka nga mulinawo bano be muyita simanyi mubayita ba justices mubayita ba justices those are not justices. If you are justice ng'ekigambo we kitegeeza mwe mwennyini mwalisabye ng'abaana nti abo abaana be mujjuza makomera emyaka n'emyaka nga tebawoza bo bazza musango ki then we should know is it a political musango nga gwa byabufuzi nti bono tebalina twalibwa mu kooti ebintu bingi nnyo kubanga nze kati newakubadde mukeera ku makya ne mulonda abakulembeze si buli mukulembeze gw'olonze nti asobola okutuusa ensonga zo waliwo atali mu bukulembeze ate asobola ozoogerako era ensonga lwaki olaba ffe tulina bannaddiini bwe twali badde nga tusuubira okuvaayo okwogera ku nsonga eziruma eggwanga naye naye okuba kati nti eddiini efuuse ya byanfuna ng'ebyobufuzi kati eddiini nayo byanfuna gw'olaba ayogera eno naye lumutuusa wali erino kati ono agenze kusinkana pulezidenti katulabe bw'ayogera ku bannansi abaganya ofuna obwenkanya ogenda okulira ayogera birala nnyo ng'ali ku birala nnyo ne bano abakulembeze bulijjo basobola osisinkana naye musisinkanira waddi kuki kubanga kati nga we tuliwo ng'eggwanga tulina ebibuuzo bingi abantu baffe abali makomera abamu abattirwa n'ebigambo ebyogerebwa n'essuubi eriweddewo mu bantu kubanga kati oli wayogeranga nti ono MP nga baga omukulembeze waffe naye kati okwogera mu community nti ono MP abo bali ku byabwe bagenda kukola ssente nange empakompa nasanga nze nali mu kalulu waliwo omuntu omu yansanyusa nze empakompa ndiyakaakange ŋŋende sirijja kuddamu kulaba ne mugamba ebigambo njogera byab'e Masaka naye nti nze empakompa ne mugamba nkuweeki naye bompaayo eky'ettaano nga nze ŋŋenda mpunzikira naye 15,000 giba myaka 5 buli mwaka nkufugire 1,000 n'agamba munaye nkubuulireko wenkusabidde 15,000 nga zange siri bulungi kati tugenza okwekanga naffe abakulembeze tufuga community etategerekeka omuntu omuga ngenda kuyirayo omubiri nga kyagala bigambo mpakompa kakati ne bana abakulembeze naffe tulina balida breed of leaders abalowooza nti okusustaininga eggwanga olina oditeekerawo ku handouts nti ono muyite omuteeke era sebo mukama wange mutabani wange musisi nkusibirira entanda Jose mu palamenti waliwo ebirungi bingi naye ate olina okwetegerera ennyo banno bangi bajja kwetanga mu nkubo mugenze straight naye ogende munno gw'obadde otambula naye ng'awese mu lukubo
ng'obuuze nti ate ono munego tubadde tutambula naye alazeewa era bajja kubuulya nti bw'ozanya eno nga bakyando tulina bakyando bangi ku paalamenti nti bw'oteekawo 10 oli 2 olina okubakuuma. Nze abantu abeewaffe nabagambye era kyenyongera n'okukubiriza abantu bangi. Politics is not the beginning and end of everything. When you are chosen as a leader, you serve. Even the best dancers leave the stage. But what matters is to know when to leave the stage. Webale mukama wange. Webale nnyo mukama wange. Nja kusaba abena kaseke mbatumiddeko naddala mukyala w'omusumba Lule aŋŋambye nti no njagala nnyo omusajja oyo mukulu Seruka ne mukulu Sebinene Mukumbi aŋŋambye ndabira nnyo omusajja oyo naye nja kumuleetako Nakaseke kubanga kakati tuli mu biseera bya kulima ku kampu Lutamaguzi ebiseera by'okwekubagiza 0. Kale nja kukolawo puroguramu ono ebuulirira bano abakajja mu paalamenti tukwebaza harvest nkubira abantu banga mbayita ab'Enakaseke omanyi ffe ng'abalimi n'aba Uganda monna ebintu eno mu harvest y'abasajja bano sebo jjo tukyazeeko kunanka ku harvest eyo naffe tugitunuulira eri ng'abalimi ne tugamba lwaki harvest temugituusaako ne mu byalo rural areas musoke mujje eno nja kujja naye tekigaana kubano we mwaleese kubanga vision bukedde munoge nti omusajja Lutamaguzi tumuwaddeyo ka tractor kaako ku lw'Enakaseke mu harvest tutagamba mukulu Doni Wanyama ajja kirowoozaako nyabo mukyala MP Mawokota owekitiibwa Nakawuki ebintu byetwogedde mu puroguramu eno bibaddemu okuteesa okkiririza nnyo mu kuteesa dialogue ogenda mu maaso ngasa kivaamu ekinaatugasa ffe bannayuganda tuwe ekigambo ekisemba kyekya puroguramu. Njalo bebaza olw'omutwe gwe mutuwadde olwaleero manyi bannayuganda bangi bandyagadde nabo okuteekako ebirowoozo byabwe naye ffe tufunye omukisa okuteekawo ebirowoozo ku lwa Uganda n'ebitundu bye tukiikirira. Njala okukkaatiriza nti bannaffe aba opposition bonna bakitwale mutima mulungi tuveemu ono politics gwe bagamba owa cheap popularity okwokuba enduulu. Omukulembeze yenna omulungi olina okubanga osalawo osobola okusalawo newankubadde kyogenda okusalawo kiba kigenda kunyiiza abamu bekinyiiza nekisanyusaako abamu si nti buli omu alina kubanga asanyukira okusalawo okwo waliwo byosalawo kasita conscience yo ekugamba nti kyosazeewo kyekituufu kinywerereko. Tine bannaffe abasazeewo kwata direction eyo ey'okuteeseganya eya dialogue nsaba nabo bakinywerereko kigenda kutwalako obudde era basuubira results nti zankya ziyinza okuba nga si zankya kigenda twala obudde naye mukisigaleko mukinywerereko kyembasaba abenyize mu nteekateeka ezo kireme kubaswaza bwe babanga ekigendererwa kyabwe kirungi nga kigenda okugasa abantu kubanga ekigendererwa kyo kirungi tewetaaga kwekukuma era bonna babeere bold baveeyo bagambe nti twagenze omukulu twateesiganyize naye era tukyateesa kati naffe tulinze tulinze nga tulinze nnyo okutegeera kabuusa mwatuuka nga mubwakabaka kabuusi bw'otuuka mu bwakabaka bwonzijukira kyetulinze kulaba outcome za nteeseganya zino era ne bannange bano mwami Lutamaguzi ne mwami Musisi nabo manyi they can be really good negotiators nabo begatte ku tiimu bagende ba negotiating ensonga ze bamanyi ezibadde zikyaganye nga ziralidde mu kkubo bagende baziguse kuba tebalina capacity ezeguzisa ng'ekintu bakiri bbali kati bateese n'abakiri wakati tulabe nga abantu baffe bonna bayambibwa shade of opinion gye balina tetugirinaako buzibu yendowooza yaabwe naate waliwo alpha shade kwegamba shade enkulu kati ngene yaffe ya NRM nti era mbanze mbasuubiza ekintu gavumenti ya NRM yo ekyakikutte emyaka giri 4 tubuzaayo 6 awo maybe abala batandike okuwaddaawadaako so tukyaliwo NRM ekyaliwo mukulu musiki tatera nnyo kunyiiga mangu naye okimugamba ekyo
abeerawo n'abeera nga atanyiize nnyo naye nga kiba kimuyingidde mu mutima anti katonda ali wamu n'abagumiikiriza kubanga Honorable Nakawuki akyogera nga kubanga akomyewo mu palamenti ndowooza ayogera kiyandyagadde ye yakatandika ayogera kiyandyagadde emyaka enkaaga egiddako naye nga of course kyebayita NRM bw'otunda nnyo tekiriiwo nnyo kyova olaba nga mwami Muhoozi agamba kibiina kya it's a criminal enterprise yaga kibiina kya bumenyi bw'amateeka ng'ayogera ebigambo bye NRM tojjemu okuwaayira naawe yakiteeka ku mitimbagano ekingamba mu bokyama yakiteeka mu mitimbagano ensonga endala ekisooka Honorable Nakawuki agambye nti abantu abatayagala kuteesa sirowooza nti eri abatayagala kuteesa era point egamba nti ekikulu si kya butayagala kuteesa palamenti kifo kya kuteesa era bamutasa etteeserezo kyova olabanga mu palamenti ebibiina byonna bigendayo eri ekitongole ekirala ekibiina ekirala kyoyita NCF National Consultative Forum nupu naafe gyetuli era fe abamyuka NRM nakyo kyakuteesa kigatta ebibiina byonna ebiwandiise National Consultative Forum NRM yekikulembera kubanga esinga ababaka nupu ye vice chair emyaka gyonna egiseeta tuteesa ensonga eriko kyetutegeeza nti okuteesa okuliko okuli ku mulamwa tukukkiririzaamu okuteesa kuno okwa wansi w'emmeeza kwe kuno era Honorable Nakawuki kwe yalabyeko nga gwavuganya opposition afunye ssente nnyingi okuva ewa ssentebe okusinga ye zaafunye kwe kuteesa okwo gwavuganya opposition amuvuganya yafunye ssente nnyingi okuva NRM okusinga ono akikola ki flag bearer kakati kwe kuteesa okwo kutakkiriziganya nako kakati nga bwe ŋŋambye nti olwaleero omugwa guli mu bulago bwa muganda wange Moses n'abalala okugweyambulamu kwe kugamba nti nno mulaba mwali munjogera bino byebivuddemu naye nga bwe tumanyi nti abagenze mugwa bwe gutyo bagenze era at a personal level of course Moses mwagaliza nange mwagalizaga muganda wange kyesaagala kwe kutugamba kwena nti ngenze ku lwammwe ndya ku lwammwe Moses agende ku lulwe era nga bwe yalabise mu kifaananyi aleme kifuuliriramu nsonyi manda ya wiiki eno lujja kuba lunaku luyitibwa luwumudde lunaku lwakuwummula amaze emyaka 49 bukyangattibwa emikolo egyo gijja kubeerayo naye nga tujja kuba lunaku lwakuwummula kubajjukizaako akotise public holiday kaŋŋende ewa mukulu Kabuuzo omukulu amaliriza with a lighter note naye nga teri lighter nga bweri nga naye nkulu nnyo sarcastic maseeneeko olyaga mujjukira nga tuuse mu bwakabaka bo onagamba tomwerabiranga okay mubufunze kyenategeddeko oba kyentegedde nti Mwami Museveni alina capacity egaba ebyokukola emirimu abagyetaaga mubo mulimu beyajjamu mu kalulu bagavaamu lekera ono mubajjukiramu NRM primaries bwe zitandika n'abamu ne bawaganyala n'atuma akakiiko ka kigongo kagende kaboogereza abo gye bali beetaaga ebyokukola kuba babasuubiza nti mu nju ya taata mulimu ebisenge bingi naye bwe tebimala ne boys quarter ziriko emizigo mingi abo gye bali waliwo naye n'abalala be basuubiza emabegako eyo gye bali waliwo n'abalala bambi abaali baagala kati kangezese nga wekitiibwa Seruga Seruga naawe weesimbawo kungoli mulungi era manyi bumanya nti olimu olwaffe olw'Abaganda olw'okugamba nti ekyajja nga kyange kiri nsanga n'eriyo abalala bafaayo ne bakinoonya gye bali abo banoonya eriyo abavudde mu byebyobufuzi ebivuganya abaagala ebyokukola so omuntu takitwala nnyo nti kiri light okufuna omulimu ewa Mwami Museveni si kyangu abaali bakigezezaako n'ab'NRM bababuulire si kyangu naye waliyo ebyokukola mu gavumenti ebitali mu bantu era waliwo mukwano gwange omusijja mwogera mannya naye yangambye oyagala Museveni akuwa omulimu koze njagala kuteeseganya nti abo oba oyagala Museveni akuwa omulimu genda iwe gyali ng'omanyi n'omulimu we guli ogwo gw'oyagala omugabe mukama wange njagala mulimu naye guli weeguti eno kuba naye tagimanyi gye gitali na gye giri kati abo nabo balina ebizibu by'abayagala emirimu
abo nja bawabula bampabudde bwe babikola kati ensembyayo obwetaavu bw'okuteeseganya tetubuteeka ku kalulu kenvuddemu nti kabi kabadde kabi nze akanga akalulu kabadde bakagulwa bugulwa ku layini ku kinga kasasulwa ssente twakozesa ssente okukola ebintu abantu bye beetaaga mu community beetaaga entambula ennungi beetaaga kabuyonjo beetaaga amazzi amayonjo beetaaga simanya tudduukirire ku kino ne tubikola ssente ne ziggwawo kati bannaffe abajja ne ssente ku olusembayo ng'oli aleese ssente naawe waakirireetayo omutwalo ovuganye ku oli ebiri gyampadde kati omulonzi akwagalamu olwesatu ebyo ne bikalubamu akalulu nenzikiriza nze bansinga era abantu nabaga mwatunda kalulu kammwe sibabanja kaali kammwe kati ekkuba eriddako lyakubeera mu byabufuzi abawangudde nga nzibambi bwe yagamba nti nzikiriziganya Nakawuki yampangula muleke akole nange mundekere ekkatala lyange lyentambuza oli bw'aba alabanga ekibi kyensobola okukola bw'aba alabawo ekkuba eddala lyayagala otukumaakuma tutwale wendyera nsobola okuyambako nga puliida nsobola okuyambako ninamu ku busente oluusi nange obukola obuli mulimo nenyiziruukirira omuntu naye waliwo kyesi tojja kunsanga ku frontline yakubagana kukasuka amayinja sikisobola ekyo oli bwangamba nti jatwogeraganye oba wano waliwo omukisa ogwogeraganya oguwa ebirowoozo byo yagutwala kyensemberayo ddala Serugga omuntu yenna alengeza munne nti yagenze kunoonya byakufuna waliwo omuntu nabiwulabye ku social media nga nti eyo kabuusu yaliko nga mbunengato nga egudde olubege abantu abamu tebatumanyi ate okubanga buli muntu alina essimu n'abaana batutega emizinda temutulengeza abamu onyiiza omwana wange atakimanyi nti olina eddembe lyokubeera dimuwiiti eyo gyoli kati ate dimuwiiti yemutunga omubuyabuya olina eddembe lyo kati ate tukyogera omwana wange agambe nti kati omubuyabuya oli ali mu kwogera ku taata nyina bannazaala nyina baki tobeera mu mboozi gy'otalina kyogatta ku kabuusu bw'aba ayina ensobi muleke abeere n'ensobi ye agende mu kinyaagweyo tomulengeza kubanga oluusi mulumya abaana baffe mbyobufuzi mbaddeko kyensaavinze benziruukiridde benkyadduukirira gwansanga obusanzi ku street tofuuka mmanyi kusinga bempangala nabo ab'ekyamuso Honorable Kabuusu alina kayogedde kalaka wa palamenti kati yawandiika luli nga kaluka mukubye tisebo Mwami Museveni waliwo omulimu chairman wa Human Rights Commission tumuappointinga nga asobola obukola obwo n'agambye nti oyinza omulaga omulimu we guli nagukuwa bw'oba togenze eno mukama wange ayagala kyakukolaga nti bakuteeke ku baagala ebyokukola naye bw'oba omanyi gyekiri weebale mukulu Kabuusu naye tubayita tuteese nerutamaguzi mbeebaza naye okuyita bafaaza museeteze mu ssabo nakyo si kirungi no tugenda buli omu n'enkola ye n'abakabanja mukulu madde nebaza mukulu Lutamaguzi abadde akyali omubaka wa parliament owe Nakaseke South ng'akola ne Mwami Museveni owekitiibwa Kabuusu Moses abadde era akyali omubaka w'ekyamuswa emyezi ng'ebiri n'ennaku ezigwamu bagenda kuba bavuddeyo nga bantu abeefaananyiriza kufa aba bulijjo naye ng'ate bakama baffe kuba bannabyabufuzi nebaza owekitiibwa Susan Nakawuki kakati agenda kuba member parliament we Mawokota South n'owekitiibwa George Musisi agenda kuba omubaka wa parliament ow'Ekira municipality namwe tubaagaliza obukulembeze obulungi tukolera ne bulungi ababukedde nga bwe tukolera na bulijjo nga bwe twatandika tumalirize ebintu byaffe mwebale bannange bwe tukoze programu eno nebaza nnyo mukulu Mukisa mwannyinaze Adija mukulu Enoka webale kutambuza kamera zino bulungi omukulu Dickson wa social media ne mukulu Kizito Musoke producer wange atava kigwa ate mukodomi ekisoba kyekyesijje soba bakita batya twali twakigoba nti gano malyansimbi kubanga buli tewali motoka gye kyali kikebedde ne boba wakagijja mu bondi nekigamba nti ne bwe bagikolera enkeera olina okusasula sente naye mugezeeko nnyo okulaba kubanga bino emirimu gino gyali badde gya poliisi mu abapoliisi si kyabanenya nnyo kubanga nammwe ndaba muweddemu amaanyi osanga afanda ali ku kkubo naye nga bamuyitako emmotoka eri mu very bad conditions abalala bavuga nga bwe baagala
so neyanziza nnyo Ssebukawe nsonyiwe gwe obadde oŋŋambye tutamaguzi oludde okumulabako baje tuli kampu lutamaguzi tukola oli mu kampu lutamaguzi okola ne kampu twagiraba omukulembeze wammwe Kulukyagulanye yaliyo yakyalako yaliko ewo ne tugira bulungi tumanya nti ono omukulembeze afa ku bantu be ali nabo mu nnyumba ye naye kyenkwebazaako kubanga oli outgoing MP naye obaddeyo ebisanja bibiri weebale oli outgoing osigaze emyezi ng'ebiri bubiri okuva mu parliament naye okuyita n'ositukirawo n'ojja abakulu nga mmwe ababaddeko abaka parliament twesiga nnyo ebirowoozo byammwe twagala nnyo ebirowoozo byammwe wadde tumanyi temujja kufiira mu parliament obudde bujja kutuuka muveeyo naye ngaebirowoozo byokyabirira weebale mukama wange kukkiriza n'ojja mu puroguramu eno era tujja kuddamu kukyazanga ennyo bulijjo wadde tokyali MP wa kitundu ekyo bannange abatulaba ku Bukeerere TV twegatte wamu twanirize omukyalo ono Susan Nakawuki ono member wa parliament ajja member of parliament elect owa Mawokota South twasanyuka programu yaggwa waliwo awo twategedde twafunyeewo omukyala ajja okujjanga mu programu zino bwe ziti programu zino nkulu nnyo ddala ku bakyala abakyala tebatera nnyo okufuna budde bwetaba mu byabufuzi butereevu ate ng'ebirowoozo byammwe tubyagala mwafuna n'omuyita omubaka abakyala aba districts wadde gwe tuli mukyalo oli wa constituency ne tukwebaza nnyo wateekamu okuva obudde last week ne wiiki eno wooli weebale nnyo okujja mu programu owekitiibwa Nakawuki buuza ku bantu baffe. Bannayuganda mwenna abatulaba era abatuwuliriza mbalamusiza nnyo. Nze Nakawuki Susan Nsambu MP elect owa Mawokota South constituency mu district MPG. Mwami Sseruga nkwebaza olwa programu eno nkwebaza olwa platform gy'ompadde tubeere nga tetukubaganya ebirowoozo ku ggwanga lyaffe Uganda. Neneebaza ne bannange bwe tuli mu programu eno olw'okukkiriza tubeere eddoboozi ku ggwanga lino. Njala okuddamu okwebaza abantu ba Mawokota South abantaddemu obwesige ne munkwasa entebe eno mwalonze bulungi ekyo I can assure you without fear of contradiction. Ate era njagala okuyozaayoza bannange bonna abasobodde okuyita mu kalulu kano tekabadde kangu on all sides tekabadde kangu naye ffenna tukkiriza nti Katonda bw'atyo bwe yasazeewo kyonna ekyavudde mu kalulu ako Katonda ye yasazeewo. Ffe ng'abantu tulina bye tweyagaliza naye Katonda yaba n'ekyenkomeredde. Njagala okusaasira bannayuganda bonna bannamasaka olw'okuviirwako Brigadier General Sande eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kyannaku nnyo kitalo ddala naye nja kusaba buli munnayuganda tugenda mu ddwaliro lwakubanga olwadde osobola okugenda mu ddwaliro nga teweewulira nti oli mulwadde n'okeberebwako n'omanya bw'oyimiridde kyebandiyise physical. Naye ffenna tulinda n'omala okulwala n'omala okuwulira obubi n'olyoka ogendako ew'omusawo. Kitegeeza nti bagenda okulaba ekikutawaanya olumu nga kiri too late nga tokyasobola kubeera ng'otaasibwa. Bannaffe bafunye ebirungi tubasanyukirako. Abazadde mwenna mbakubiriza abaana baffe mu busobozi bwaffe tubasindike ku ssomero. Taamu yatandise buli muzadde mmanyi kati essaawa eno ali mu kaweefube bwakuzza baana ku masomero si kyangu naye nsaba ekalaamu terimba buli muzadde yeerekereze naye somesa omwana mu busobozi bw'olina. Toweekaka nnyo okuteeka mwana mu ssomero lya bbeeyi nnyo nga tolisobola. Osobola oteeka omwana mu ssomero eriri average nga lya ssente ntonoko ly'onaasobola n'otagwa ku nkonge ng'oweerera omwana. Nsanyuse nnyo okukulaba. Ate naffe bali wano Bamityana Secondary School kutya nsonyi obuzira kitiibwa weetuli Mukama atuyambe natutambuzanga mwetuli mu bye tukola bino wadde naffe we twasomera era amasomero ga Bukuumi St Edwards ga Mwiri galiyo ga Kisubi nga gegali n'okeera nga waka n'omala okuwa ebisolo bya waka ekyokulya n'okimayo ku mazzi Mityana n'otambula n'ogenda Mityana Secondary n'osoma Mukama nga akuyambyeko n'ebirala bisobola okugattako. Kyenkubiriza abazadde tulowooze ku bisope tusobola okukola okusobola
okuwerera abaana baffe nekirala wekitibwa nako bakubiriza mwenna abali mu palamenti eyo gye muzzeemu gw'obadde mukulembeze bungi ovya ddala Makerere nze saakulondola bulondoozi naye naye nkulaba bulungi nnyo n'ogera mu East Africa n'okomawo ne weesimbawo okutuusa lw'owangudde naye nammwe abantu batunidde n'eriiso jogi nnyo eriiso ddene kubanga gwe omukulu gw'ogenda okusikira mu palamenti era yali mu ku nsonga zigenda okuteesaako naye abadde munene nga n'owekitiibwa Musona ali wano tugenda okwanjula naye omukulu gwagenda okusikira yagenda okusikira mukulu Ssemujju Nganda nga olaba nti kundi waatabeere abantu banaateesaki naye abantu babasuubiramu ebintu binene nnyo nsanyusa okukola ku puroguramu eno nsanyusa okukola mukulu musi sebo neesiimye okubeera wano munnakyala ate mukoddomi wange nzikiriza mbuze kuba tulaba mbalamusizaako nnyo basebo ne bannyabo twebaza Mukama atwadde obulamu ne tusobola okubeera wano ate sebo naawe n'otuwa omukisa okubeera wano n'abakulu bano kojjange Lutamaguzi mbadde ndudde omulabako wadde twali tuwuliziganya omwaka guno twali tulabaganangako wadde twali tuwuliziganya kasimu oluusi ate era ne Namusa Mugere enjawulo ku bannakira munisipaali nsaasira abafiiriddwa nange nneegatta ku mwami Lutamaguzi honorable okusaasira abantu bonna bannamawulire aba NBS ne bannamawulire bonna okufiirwa Julius muto wange kitone nasemba mulabako Saturday wedde ne tukuba olwali mbadde muyita yangamba yazaala omwana bamuyita Chief Justice ne mugaka twafunye Chief Justice omupya tuzaaliddeyo omulala naye yafiiridde mu kabenje ne bonna abafiiriddwa ab'enganda zaabwe mu bubenje wabaddewo abafiiriddwe mu butemu ng'omukyala Pamela wa ICU ate era n'abalala bonna abafiiriddwe betamanyiiko ennaku ero twafiiriddwa mukadde waffe maama Miriam Namutebi ennaku ero byawo njagala okubasaasira ate yazaala omubuulizi wange William Sempeebu w'e Bulindo St Joseph's Church of Uganda Bulindo tugenda muziika enkyera ennaku eraawo ate mu kanisa nkutegeera bulungi manyi bulungi tugenda musabira Call Saints Church ennaku eri nkya saa 7 aye tumaye tumuziiki njagala okubasaasira bonna abafiiriddwa abaabwe wadde tusanyuka n'abafunye ebirungi naye okufa okusobola okwewalika nga kuno okw'obutemu nga kuno okwa accidenti tusaba abawe ekikolebwa ekisingako kuba okufa kusobola okwewalika nze sobera mu puroguramu eno twekyetonda twogere ne mukulu Kabuusu Moses w'ekyamuswa ng'obudde bonna agenda twegattako mu puroguramu eno oba ayiseeko mu State House ennaku zino tavaayo ate kuyendayo agenda twegattako mbadde nyina ebirowoozo bingi njanja okutandika naye mu puroguramu eyo nga njagala tuwulire kye baanonye kuteesokwa naye omukulu Lutamaguzi waali wano oli muto mu myaka oli mukulu mu by'obukulembeze emyaka era nina mingi sebo bawandika mu palamenti amannya go mwegali obuyigirizibwa mwe buli mu katabo ka palamenti kyebwasoma nkimanyi nekyokola nkimanyi n'emyaka gyolina naye kambiveeko ebyo bibadde biyinza otuleetera emitawaana tugende ku kino kitereevu bwewawulidde oba bwewalabye abakulu nga bagenzi ba Pulezidenti Museveni kaki akasoose okuyingira owulidde kusalirwa mutima okusalirwa mutima kiki walowoozezza mu kusooka kyewasookeddeko okulowooza mukulu bano abagenzi ba Pulezidenti Museveni kiki banonyeeyo ekisooka okugenda ewa Pulezidenti Museveni si musango bino abantu babikoze bantu bakulu kati omusajja nga Kabuusu looya ate musajja mukulu Nsibambi looya ate musajja mukulu asomesa ne balooya kati ne bannaabwe abalala be bagenze nabo kubanga mu politics buli omu liringa kkubo buli omu waddembe okukwata ekkubo lyalaba erimutuusa gyayagala ye nga ye of course decision zikolebwanga gwe omuntu tulina bannaffe abagenda e Kenya ne bakozesa baasi abalala ne bakozesa nnyonyi abalala oli n'alowooza nti asobola okuyita ku mazzi kati nze kyekyanneewuunyisiza okubalaba nga bagenze
era newuunya nnyo ntera omuzi olumu ogamba nti ezo diversions kubanga sinomo in Uganda politics naddala waali omanyi mulaba bannabyabufuzi bangi awo naddala mu palamenti naye abantu balina emigugu gyabwe ku mitima beetisa emigugu mingi balina emigugu ku mitima ng'oli alina omugugu omulabirawo yekyusakyusa mu katebe nogaa naye ono gwendaba alina ekiyungula ku sowaani naye ate mulaba agira nnyo ebintu bingi abamu bagenda ne basinkana Museveni olw'emisolo egibaliko emingi abalala olw'embeera eriwo abalala politics yafuuse mulimu era olwaleero osanga n'atasobola kubeera kansala wa kumuluka ng'MP naye ng'alina abamukiririzaamu ne bagamba ffe kasita otuwe 15,000 katuwe oba otuwadde 2 oba otuwadde kasepiki ng'omuluka ebyo byebiriwo so kati mu politics ono aliwo it is normal kusinkana president naye ekimatalinga ennyo mwe bannamawulire mutera nnyo zikozesa baziyita the 5 Ws where when kubanga kiri wano omugundi mu Afirika nti abakulembeze bo bennyini bapulezidenti be bayonoona ekifo kyabwe kubanga okusinkana omukulembeze a leader shouldn't be a crime naye osisinkanya mukulembeze eki yeeyisa atya mu budde ki kiki ekikututeyo kati bano ekyasinze okunsanyusa nsibambi mukwano gwange mu palamenti nagezezaako okumunoonyaako mubuuze muganda wange Honorable Moses Kabuusu ne ttiimu ddembe lyabwe okwegatta n'omuntu bagita freedom of association balina eddembe okusinkana buli gwe bagala okusinkana omuli ne General Museveni. Ekiriko ku nsisinkano eno ekisooka ate mulimu abantu benteekamu ekitiibwa nga Honorable Moses ono ne Honorable Nsibambi nti sirowooza teriyinza kubagamba nti bakibambaza bwambaza ebyo abayinza okugamba nti bano baatute mutwali Kabuusu n'Ensibambi tebaatute batwali tebayinza kubanga bakibambaza bwambaza so bakoze decision oba okusalawo nga bakitegeera ekirungi naweddeko ne Honorable Nsibambi ng'agamba si gwe mulundi ogwasoose twasooka ntusinkana nga 3 ye yasinkana nga 3 January nga tunagenda mu kalulu kaakati ekizibu ekiriwo ensisinkano yo ekizibu ekikiriko kyebajambise ensiba gye bajambiseemu naweddeko mwami Nsibambi ng'agamba nti tugenda kuteesa kukolagana tugenda kuteesa ku kyabasibe b'ebyobufuzi abasibiddwa tulina okusooka okukimanya nti buli we tuva mu kalulu mu 26 waliwo gurupu eyasinkana mwami Museveni yalimu abali byali avuganyiza nabo mwalimu ne mwami Abedi Bwanika mwali Museveni ne bamusinkana ne bagamba tusinkanye okugezaako okulaba enkolagana ebeerawo mu 2011 waliwo gurupu yasinkana mwami Museveni era wali basindika nnyo Dr. Besigye ti naawe jangu osinkane Dr. Besigye n'abagamba okusinkana si ekikulu tugenda kwogera ku ki ate tusinkana nze ng'omuntu Besigye naye tukifuule tukiteeke nti tugera ku byaggwanga tusinkane ng'ekibiina oba ebibiina 2016 nga tuvudde mu kalulu waali enkula y'emu era Dr. Besigye n'agaana nga saganyirwa kuba tayagala kwogera naye ng'agamba twogere ku ki tukanyeeko ebyokwogerako 2021 waliwo abantu abaali basindiikiriza pulezidenti wange timujje twogere n'abagamba ekikulu si kyakwogera kwekubya bifaananyi kati twawulidde nti waliwo ate Honorable Kabuusu naye mugumu yazze mu kifaananyi bangambye waliwo abeekwese omuntu abeera atya ku ddala ly'omubaka ng'okola decision nga tosobola kubeera muki naye sooka osirikirika munsasiramu muku Kabuusu baani abeekwese babaka bannaffe yangambye abalina ku ssimu ye era yagambye nti ye ayindoza ena ebifaananyi bya selfies yakuba ayinza obitulagako mu bulangu badde okusaba omperezeeko just mperezeeko sina mutawaana oli munnamawulire munnange ekisiibo Charles Karoli olw'okubanga twakkaanya nti entandika y'enteeseganya zino ejja kuba
banafe abalala gye bagisuubira si kyejja okubeera ejja kubeera ntuufu byamadala so twakkaanya nti oli bw'aba asabye nti mugira mundese mu kyama tugire tumuwadde benefit of doubt naye twakkaanyiza tukoleyo olukiiko ne bali bannaffe abeekweka pressure tususeeko abatusaba abaani nabo bajje babeere mutusalewo tubaweeya ensi bamanye balina ebigendererwa birungi ndowooza bibiina byabwe bye bibatiisatiisa n'ebigendererwa byabwe birungi ate tugambe n'omukulu oli gwe twali tugenda gwe twasisinkana era eyaggulawo tuteeseganye omukulembeze waffe amusisinkana ebbanga mirundi mingi honorable Nsibambi ku biki ebyokukolera tuwuliziganya naye nti ne bano bwe babanga ebibiina byabwe bibazalawa bibayisaamu eggaali bawe ebyokukola ajja kukisobola bali basatu si bangi nga abalunyanja mutera okuba open naffe tubasaba abo abatukiikiridde naffe twagala kubategeerako tumanye ti wayi bano be bagenza otukiikirira balinde bajja kusaba omukisa bajja kusaba tusaba n'abasiteetawusi twagala kumanya abatukiikirira namulala musobole okwetuuka naffe tusobole okumanya nti yatukiikiridde bakibeekweka mukulu musekindeze ensonga eyo kekantu neko mukama nyambye nkafunyeeyo bulungi ewakabuusu bwagambye bibanga bibiina byabwe byebalemesezza okuvaayo mu lwatu ekyo nakyo ndoza kyakwekwasa ekisooka abantu bonna abagenza n'abatali sirowooza nti honorable Kabuusu yadde akiikidde PFF nedda sebo sirowooza nti honorable Nsibambi yadde akiikidde FDC bonalabye aba FDC abatuze olukiiko nebagenda namukangavula abantu bonna ndowooza bwe kiba kibiina enkola ebeera ndala so kyembadde ngamba nti n'okwekweka kwennyini kikulaga kati gwe nga Ssaabakristu bwe bawulira nti Mama Fiina akoze embaga ndowooza nawe mu bifaananyi ojja kwekweka Mama Fiina asobola kwekweka wabwa emitiyana ate waba agikoledde mu ddwaliro e Bulenga mu ddwaliro ng'ate embaga bw'oba toyagala Bishop Ziwakulabe ng'oli Bulenga ojja kwekweka mu ddwaliro ojja kwekweka kitegeeza abeekwese badde bakimanyi nti bali mu mbuga yaani ya Mama Fiina e Bulenga nga tebanafuna lukusa Bishop Ziwa n'olwekyo ekirala honorable Kabuusu ne group balina olutalo lunene okukakasa abantu nti bye boogera y'ensonga eyabatutte lwa nsonga emu yokka nti kunyimenyedde nti kuva 26 eri adde bateesa ne Museveni nga bakava mu kalulu ekyenjawulo ekibagatta kyokka nti abasinga waliwo akagero ke banyumyanga edda nti engwe yeerwaza ng'obusobola bugenda ogirabako mu mpuku yaayo naye ng'obugere buyingira buyingizi teri bufuluma kaakati engo gye bagenza okulaba teri bigere bifuluma abasinga abagenza okuteesa abakola ki basigalayo lwe baramira Lulanga kye yagamba kuteesa waliwo omwami yali wa DP Jinja Kezaala yagamba tugenze kuteesa twagala reconciliation mulaba taddanga tatekomangawo eyakasembayo mwami Mao yakola n'obuwandiike n'aganza obutafaanako nga Betty Kamya ngendedde ku ndagaano tugenda kwogera constitutional amendment nti nnongoseza musemateeka myaka 4 ennongoseza yokka gye yakakola yali kufuna bufumbo obutukuvu n'agamba nti tugenda kwogera ku transition juzi yagambye transition tegenda kuva mu kulonda egenda kaakati kituguza nti omwami Mao yagamba nti tuyingiridde ku ndagaano tugenze bugenzi so kitugamba nti olwaki ngamba nti honorable Kabuusu alina olutalo olukakasa bana Uganda nti bino bye boogera bibiriko olwa engeri mwami Museveni ye alinga eri engeriya obusolo buzujjiraba kaakati bino ebyokuteesa abiwulidde kugabiba 26 kati bateekakuka omanyi walungawo obukerende bateekangako ka sugar coating okuwuliriza bannayuganda okugamba nti abasibe era bajja tugamba manyi ne message jazifuna mwe kyemugamba temwagala abasibe babate twagala babate era nze ne baba sitaani yabaggulidde enzigi z'ekitalya njajja okubeerawo okubaaniriza ne baba sitaani oba hitira yaguddewo enzigi kubanga twasaana kuba mu kukomera naye ensonga enkulu nti buli wooteesa kubanga waliwo ebyokuteesaako kyekyamazima buli wooteesa n'ogamba tute abasibe bana 10 abali egondi
naye ate ng'oyingiza abalala. Juzi Balamu yagamba abaana bakkirize emisango ne babata, naye abakwatiddwa bukyanga bateesa bo bangi. So bwe kuba kuteesa tuteese nti tukola tutya okulaba nga tumalawo ensonga y'abantu okukwatibwa ebyobufuzi olw'enjawukana endowooza y'ebyobufuzi, si kuteesa ku musinga sekinnoomu ate ng'enkyo oyingiza mutamaguzi. Kinajja kitya ku agenda nga temutandise kuteesa? Anti ensonga egamba nti okuteesa okwannamaddala kuba kulina kuvamu nga tutunuulidde kyoyinza okugamba institutions, so si bantu sekinnoomu. Era abantu bangi bajja kulowooza, nze njagala okubawa benefit of doubt eya 1%. Abantu bangi bajja kulowooza nti Honorable Kabuusu badde beenoonyeza byabwe, era olusozi yange munnamateeka akimanyi kye bayita burden ey'okukakasa abantu nti tenoonyeza byaffe ejja kuva mu binaavaamu, kubanga bannayuganda balabye emirundi 5 abantu abagendanga era abamulalu okulowooza nti kino ekya Honorable Kabuusu kyanjawulo ku kya Mao, ku kya Kezaala, ku kya Ssebuggwawo, kubanga ku nkomerero ya byonna bayogera bwe batyo era bagamba n'abalala tukoze eki tubalabe nga boogera nga bwe batyo. So ndowooza nti ebbanga eriddako ligenda kulaga nti Honorable Kabuusu ajje wano era nze mujja okwewuunya ennyo n'okusanyuka nti mulaba mwali mutwogerera, mulaba ekivuddemu. Naye nze predictingamu nti nyinza okudda nga Honorable Kabuusu gwe twayingiranga naye wano nga twekutte mu mukono nga abakuumi baŋŋamba tomusemberera nnyo nga bivudde muki mu nteesiganya ezo. Kyatandise tomanye ekiri wabweru, omanye ekiri wabweru oli wano. Weebale nnyo omubaka w'ekira municipality omulonde, ebigambo mbiwulidde. Mugero makanika wa Toyota akonye ku kiri ekituyogeddeko, agambye nti abakulu abo ze ndaba bayinza okuba beenoonyeza byabwe kunoonya mirimu gyabwe, naye njagala okumanya n'abebibiina abagudde babadde bangi, naye abawangudde bagenze ne baani abo? Agambe ajja kyogera, ajja kumpa obudde ate agambye agenda mu lukiiko olusalawo baba baatuukirize. Ate nkakasa kati Honorable Kabuusu beyimbyemu omugwa beetisse ekintu bali abeekweka ebifaananyi. Muzeeyi Kafeero Gonzaga w'Ekabowa, abakulu abo baleme kubuzaabuza, bajja kufuna ebifo oba baagala oba tebaagala, bagina ebifo bajja okufuna okuva eri President Museveni. Nange mbaagaliza bafune ebifo. Omanya abantu, olaba munnange omuntu wange wano yafuuse member of parliament, mukoddomi wange just tuwasa mwanyina ow'embwa. Kati naffe tuli musanyu, tulaba yawangudde, kusanyukira. Abaweereza message nangenda, abaweereza message mugiweereza ku 0772 ne ku bikutu gya Bukadde TV gyonna osobola okuyitako n'oweerezako message. Kanso Musisi mu lutalo lwa gundi gwe wasoma munnamateeka waffe, omusajja omu yayogera munnabyabufuzi, we don't fear to negotiate but we not negotiate out of fear. That's what's there. Tuyakibuuza Kabuusu oba ekyo akirowoozezaako. Owekitiibwa Nakabuki obwedde oli wano twakufuna endowooza yo gy'olina ku bintu. Constituency eyo yennyini omukulu abadde mu constituency yakulembedde yennyini, era bw'otuula wano tulabira ddala nti Mawokota eri wano. Oyina ndowooza ki nga tuli ne mu gavumenti? Okusookera ddala okusinkana kwa Mwami Nsibambi president is a public secret. Mu bufunze ensi yonna ebadde ekimanyi, tekitandise leero, mbadde nkimanyi. In fact y'omu ku bafuna ne ku ssente za campaign okuva ew'omukulu. Abakulembeze bonna abagenda ewa president, abakulembeze bonna abagenda ewa president bakiikirira abantu, balina constituencies, balina abantu ababakkiririzaamu, so balina mandate eyo. Tosobola gamba nti gundi yalina okukkiriza gundi okugenda. Balina abantu abe bakiikirira, era tetujja gamba nti waliwo atamanya agenda yali ya lukiiko olwo. It was dialogue, buli omu akimanyi. Omuntu yenna alowooza nti kibi bw'obanga oli ku ludda oluvuganya gavumenti okusinkana president, then kitegeeza okyali wa kibuggwe mu byobufuzi. Okuteesa
cornerstone ya democracy eno gye twogerako buli lunaku, demokrasia. Okuteesa tekirina kabi konna, just enjawulo ebeera ndi ki ekiva mu kuteesa. Bwe mugenda mu nteeseganya kugenda kubeera process si event nti kutandika kati baatandise nati tekigenda kuggwa mu lunaku lumu. Era okuteesa si kipya. Bannabyabufuzi aba opposition babadde basinkana president enfunda nnyingi. Simanyi lwaki leero kyakutte nnyo omubabiro. Kyenjala waliwo bamusinkana emisana, waliwo bamusisinkana ekiro. To set the record straight, eno tiimu yagenze misana tuku, tegenze kiro, naye nga n'abagenda ekiro tubamanyi. Ababaka ba parliament aba opposition mu kisanja kino abasinkanya President Museveni basukka ebitundu 8 ku 10. Yes. Nze buli mulungi gwenchaddeko mu State House nsanze ababaka ba opposition nga bagenze osinkana omukulu. Lwakubanga beekweka nga batya backlash egenda okuvaayo. Nti ne fact that nti abamu bafunye obuvumu okujja mu kifaananyi abalala ne batya nga bakimanyi kigenda kukola backlash, waliwo abagenda bayisa obunnyo bagenda bavu. Omwami Evans Kanyike sakyewunyiza nnyo nga yatidde ekifaananyi ekyo, kubanga eri e Masaka gy'ava bakambwe bo obwongo bwabwe bubagamba nti oli bwagenda nasinkanako ku mukulembeze w'eggwanga aba abaliddemu lukwe. Kyovula yakidduse era teyinza kuvaayo mu kamera nkakasa kugamba nti nze nga Evans Kanyike nabaddeyo naye ng'ekigenda. Mwami Raila Odinga abadde munnabyabufuzi omugundiivu mwebwe gw'omule mirembe. Era abadde ng'alina ekiwayi ekinene nnyo ku Kenya ekimukkiririzaamu. Naye unfortunately Katonda teyamukkiriza kukulemberako Kenya nga president. Naye tekyamulemesanga kukola nteeseganya ne bakola coalition government n'omuntu amuwangudde ku lw'obulungi lw'Abannakenya. Era nga batuula ne bateesa n'asaba n'ebifo mu gavumenti n'ajja ne banne ne baweereza Bannakenya eggwanga ne litebenkera. Waliwo ekiseera Kenya yali efuuse ungovernable nga Uhuru Kenyatta ali mu ntebe. Kisumu yonna ng'efuuse ekizibu. Raila n'atuula ne mukulu munne ne bateesa eggwanga lyabwe ne litambula. Kati ekizibu bannayuganda bangi balowooza nti oba oli ku ludda oluvuganya gavumenti olina kubeera mulabe wa gavumenti. Naliko ku talk show emu nga tuliko ne mayor elect engineer Balimwezo. Omuntu n'amuweereza ka message n'agamba nti Balimwezo tokola ensobi n'okolagana n'omuntu yenna mu gavumenti. Mwami Balimwezo nange nakipingamu interest ne mugamba osobola okukola obwa meeya nga tolina gavumenti ku saidi yo. Naye bambi ansa gye yanziramu yandaga nti ate munnabyabufuzi omutuufu kubanga gavumenti erina ssente ziweetaaga okutambuza ekibuga. Tosobola kukitambuza ng'ogamba tojja kutuula na minisita owa Kampala. Tojja kukitambuza nga obaawo ne chance sobola tuula ne president n'omuwa agenda yo ku kibuga nga tojja gikozesa. N'olwekyo abantu baffe balina okukimanya nti tolina ky'osobola kwakiivinga nga tosobola kuteeseganya n'oyo ali mu buyinza. Twogera ku baana bano, twogedde nnyo ku baana abo abasibe. Bangi babasiba ne babeerabira ne babeerayo bwaba tewali wasobola bateeseza. Bangi tulabye nga babatadde naye nga tebabatadde out of the blue. Waliwo atudde obudde n'atuula n'abanegotiating. Ng'olwaleero bwe tunaagamba nti Muzeeyi Museveni tetumwagala naye nga tugenda ku mitimbagano ne twogera ne tuvoisinga concerns zaffe. Zijja kusigala nga corridor talk kubanga Museveni tajja genda ku TikTok atulawulire nti opposition eproposinga kino, gundi ayagala kino, gundi ateeseza kino. Obudde tabulina. Naye ng'ate tuba tukoze forum nga bannaffe bano gye ba initiatives ne mugenda n'ebiwandiiko byammwe ne mumugamba Your Excellency ekizibu kiri wano na wano, ekirwadde kiri wano, senga tuba tutereezezza wano tusobola okwakiivinga ng'eggwanga. Ne coalition government simminze era nebaza president Minister Norbert Mao olwa initiative.
nti he's a smart politician, brain ye tugyetaagako naye mu gavumenti, naye tayagala kuyingira NRM, naye asobola okuyingira coalition government n'asigaza mindset ye ng'owa opposition, naye n'aweereza mu capacity okusetinga ebintu right. Tosobola kukyusa gavumenti ng'ogiri bbali, olina kukyusa ng'oli within. Nyabo owekitiibwa Nakawuki, waliwo ebiwulirwa ennyo naddala gavumenti beba egenda okuteesa n'omuntu wa opposition yenna ng'abali mu gavumenti aba NRM nammwe bimwogera biba bingi nga mubulaba nti ono azze okuyingira mu gavumenti agana tugirawo ekifo kyaffe. So wadde aba opposition bennyini basobola okuba bawakanya abakulu abo bakabuusi basize okukola, naye nti ne mu NRM mwennyininyini mulimu abalisobola okuba nga balwanira bifo byabwe, balwanira space yaabwe nga tebeetaaga bakabuusu ne bannaabwe bajje nabo babakajjaleko. Ekyo tokiwuliddeeko? Ekyo kituufu Kagabo. Ekyo kituufu era kya butonde. Kiringa kuba buli omu akimanyi kibanga omusajja ng'ayina girlfriend ng'ayina n'omukyala wa waka, bombi ne basaba ssente z'enviiri, ani anaasooka ozifuna? Buli omu akimanyi nti girlfriend ajja zifuna mangu nnyo ng'owa waka tazifunye. Nze nga Nakawuki waliwo opposition politicians bentunuulira n'endaba nga oyo senga abaweereziddwa obuvunaanyizibwa n'obubeera bwa minisita ng'agenda ku deliveringa nga ndaba tufunye material. Kati nga aliwo omukyala bambi gwe ntunira mu parliament Namugga, really I envy her. Nti Namugga ebaba bamuwadde ekifo ky'obwa minisita nga tebakimpadde, I will be very happy kubanga nkimanyi she will deliver for the country. Omulimu agusobolera ddala, abeera up to the task. Waliwo omubaka nga Semujunganda Mwayimusi gwe yaddidde mu bigere, nkimanyi nti waba omuwadde omulimu he's going to deliver. Manyi NRM eyinayo naye abakulembeze gwe manyi nti yes basobola omuwa ekifo naye talina capacity deliveringa to the satisfaction. Nabo tuwamanyi. Kakati ekyo nakyo programu yakyo ebanaaba bagireese nsobola okidiscussingako. Ngera bwe obuwagamba nti ne opposition yatuleetedde abakulembeze nga bakiboggwe ne wa kansala tebubajjaamu, awo nkootenga bigambo bya Mwami Yusufu Nsibambi ate nga ne mukulu wange Lutamaguzi naye abyogeddeko. So it can be on both sides of the divide. Naye nze nkimanyi tewaliwo buzibu ne twatukoze coalition government ne tufunako ne ku birowoozo by'abannaffe bano ne twabo bakintu bakitambuza batya nabo ne twakwenda bwe bana abayina gavumenti eyaabwe ngeze bayina capacity ebuweereza abantu bulungi naye nga baifa NRM government yeyina capacity bino abala kale basobola okwegezaamu naye nga toziri oversize tebannatuuka zijjaamu tebazijjaamu. Kale munnakyalo nze Kiguli Collins Sseddinda ow'Ekawanda Nakyasanja ndowooza opposition okusinkana President Museveni tekyandibadde kivve era nzikiriza nti okukola enkola ennungi eyamba demokrasi waffe. Ekyennaku kwe kusinkana President ng'oludda lwa opposition lunafu. Opposition yandisinkanye President nga tewali ludda luyisaamu lulala maaso. Kati kyeneebuuza munaakimanya mutati kati tewali ludda luyisaamu maaso tutandika okusinkana. Nze kyeneebuuza nga ali mu programu eno. Mbalabusiza mwenna mbaagala nnyo ne Mukama Katonda bw'atyo ab'oludda oluvuganya okusinkana muzeeyi si gwe gusoose bazze nga bakikola buli luvannyuma lw'okulonda bangi nnyo okusinkana muzeeyi mu nkukutu lwakuba bano bagenze mu lwatu ab'omunzikiza be basingayo obungi ate batuufu nnyo saawa yonna saawa y'okukola tulina okwegatta. Mami Jennifer Lopez Masajja kwali nnyo n'erinnya siitegere ne si ekikulu Wemitiyana Ekikuumambogo oli Jennifer Lopez. Bannaffe mwebaleka katumala okugendako mubaka buno tujje tuwunze kuba tugenda kuwunzika. Kepulidde agamba waliwo ekigambibwa nti mmwe bwakiboggwe nkiwuliddeko nti abakulembeze bakiboggwe abalondeddwa
mwabawakanya abawakanya nti bebe nti bali tebagenda mulabika muli bakibogwe tokiwulidde ekigambo ekyo nekiwulidde kuba wakitiibwa nakawuki nedde nawekitiibwa nakawuki kyabadde agamba ekyekibogwe abasinze okulondebwa si bonna nti bakibogwe naye waliwo abalonda naddala be babbidde obubbizi obuwanguzi ku saidi y'NRM kubanga kati ffe tulina abantu nga bababbidde nopukasitagamba nti vimba nyenya akabuto nyenya nga gufuna kalulu so tebafa ku substance mpozi nasinzoteekayo akasente akangi wewajjeeyo yabadde wanupu kuwabula abali mu buyinza abantu bano bayinza okuba nga balina bye balengedde nga bigasa eggwanga ebyo ebibiri tebikola kirungi. Nze retired Lieutenant Senoga Frederick w'Empenja Gomba kiyingidde bulungi mu birowoozo tamaguze badde atuwa okyalina eddakiika endala nga 3 ne bompe 10 nempe 10 programu nenjigula mukama wange sebo jajigula mukama wange kyobaddeko awo kyolaze ekyo kiŋŋamba bano bagenze kulowooleza bantu nga beesanyusa bokka wabye bagenze okwogerako bigasa ggwanga lyonna. Kati ekisooka mu principle bw'obanga olina saidi gy'ogwako weebuuza ku banno n'ogamba nti nina agenda geeno naye ekintwala yeena agenda. Kati obuzibu obuliwo bannabyabufuzi naddala abasinga ennaku zino ebyobufuzi kasita byafuuka omulimu ne bifuuka n'ebyokugoberamu ddiiro. Buli omu kati asobola okukola kyasobola okukola, tewakyaliwo kipya. Era nze bwe nalaba mikwano gyaffe abo n'abalala abeekweka abatayagala kujjayo feesi zammwe nammwe twabategeera. Kuba tewali ali akantu ka Museveni ne weekweka lubeerera. Wagamba kabaka ka mukyala mukulukulu omuvubuka bwafuna omukyala ayagala amulabe mu mataala yadde mukulu be yagenda nabo kubanga abamu mwegira naye amanya twagafunye abagenda si musango naye ekiriwo stop purporting nti ndo mwe mutegeerera abalala timwe mugenzi okukiika buba n'ebizibu byo kuba abantu bangi tuze tubalaba. Nze nasooka okugamba for example ku chairman Mao Honorable nga atemye omukago n'NRM ne mugamba nti akatali kabbe amagumba oli okola ki osuula mulyango mugende misana teweetaaga kugenda matumbi budde oyinza n'okulinnya ku musota bwe nabalabye bino nga mugenda matumbi budde mukukuta abasinga kumwe mwasoma mumanye ebiro bye tulimu embeera gye tulimu mwagenze ku discussinga issues zikwata ku ggwanga kuba ziba zikwata ku ggwanga ani yabalonze nti kumwe bwe mwagenze mwe mutegeerera mwe mwalabise nti mwe mutegeere nnyo n'olwekyo mwe mulina okugenda okukola representation eri mwami Museveni naye bwe mugenda ku lwammwe nga as individuals nga mugenze abamu mulina amabanja gammwe abalala mulina ki abamu mulowooza without politics you cannot survive. Nze wange banziba misana nembagamba kisobola kugenda mu court because the same people abaze ne bastealinga Victoria nga the same people who own the courts of Uganda. Era omusajja omuna nakubirako ne ku kanso wange musimu tabani ne mugamba kakati ebyange bibino bidyala forms no wakakiiko k'okulonda bwati bwakoze ne mugamba however life has to move on. Kati mwe bwe muba mugenze wa president kubanga a head of state is a head of institutions. Muveeyo misana nga bamaawo bwe bagenda oba mulina mabanja oba mulina bizibu byonna there is no problem kubanga okusisinkana president naye muntu nga mmwe musobola omuliiramu ennaku zinavuuka bakiyita kuliiramu tewaayo olaba bwe nagenze emawokota nakawuki yampisiza bubi nnyo nina ekyange bwe nagenze ki namwe abalala abasigaliddeyo kuba lisiti ejja neeno mu opposition lisiya mwe bagiweereza nti ogwo musota oyo nawandagala temankima oyogira byogira kakati ffe mu ggwanga lino principally
bwe muba munaateesanga ku bikwata ku ggwanga oba bituluma oba misolo oba bantu baffe bali mu kkomera nga bwe nawulidde kubanga buli asala eddiiro n'agenda eri okukima ekyokulya yeekwasa basibe ne mawululi yeekwasa basibe n'agamba kanzijeno mawululi yeekwasa basibe kenzijeno abasibe tubata mu wiki 2 ngolo bakatwalayo bagundi bano bamachete gundi Bobby Yanga n'abala ne tugaa nti okusinziira nze kwendaba mu politics wa wano ajjudde many unprincipled politician kubanga okusinkana president is not a problem naye omusisinkanya otya kiki kyeweekwekakwekamu mukama wange si mutaddewo okutya that fear eteereddwawo nti asangiddwa nga asaze kuba erigenda Entebbe oba erigenda Nakasero atunulire omuntunulira enkyamu nga makenyini ddala abopposition naddala mmwe aba NUP mumuddewo embeera yeetiisatiisa mu abakulembeze okubaako basobola okwogerako ne president okwogera ne president nze nga leader sikiraba mu buzibu naye nkubuuza wawo omusinkanira mwogera ku ki naawe Seruggamatovu wendaba nti abamawulire mwagenze ne musinkana president manya mubeera n'agenda yaabo yali ki twabalaba ku makya nti baabano babadde bagenze Matumbi budde why can't you go during the day nabo bakimanyi nti baali bagenze ku ddiirwa ensonga lwaki bagenda mu Matumbi budde ku mwezi nga gwaka waliwo ebintu bibiri bye bansomesa nze nabalaba ku gundi ekifaananyi kya bintu bibiri bye bansomesa nti omwezi gwaka n'enjuba eyaka naye buli kimu kirina ebiro byakyo byekyakiramu bw'osanga omwezi nga gwaka emisana weewuunya nnyo ate bw'osanga enjuba ng'eyaka ekiro era weewuunya nnyo nogayi enjuba erina kwaka ki misana naye ate n'enjuba lwaki eyakati this politics of fulale akulowoozesa nti wabeerawo abantu abajjanga nti oli n'abanga yabategeerera kubanga mu byobufuzi buli omu yeetegeerera mu politics mbaddawo mu palamenti tontegerera nze navaayo ku mpuuga ne mugamba nti ow'ekitiibwa Mpuuga bakulonze okuba loopo naye nze togenda kunfuga paka bw'oligenda era nze saatulako mu miitingi eneetya n'abalabo n'abamatayi nedda sibokka nze mwanyi beera open ne mugamba nti gwe pulezidenti wange Kyagulanyi gwaleese nga loopu gwe sikukkiririzaamu paka bw'olikola ki kakati nga kimuwulira openire n'ababa abaaliwo abalala baminisita kubanza awoze minisita ne batya nnyo ne baga ekisejja kano kalutamaguzi nze omanye nziwanjawo nze nkubuulira ekindi ku mutima namubuuza nti okusinziira lwenzize enkulaba ozanya politics wo tewali gwe kyosobola kukyusa mu gundi yaffe ng'otukulembera era tugenda okwekanga nga batuba abafu abenyopeka akasijja kano kalutamaguzi kale kakati n'olwaleero nkugamba mu politics aliwo mu biro bino expect many things to happen kubanga ebintu embeera si ya bulijjo embeera eriwo si ya bulijjo nina kyebadde nkubuuza wano njagala nkifuukubuuze owekitiibwa Lutamaguzi towula nkombulubujju ezikubagana abantu nga zikugatta ku bantu ba gavumenti booteesa nabo boyogera nabo nawe mukasirise nze soogerangako na muntu yenna wa gavumenti mu kasirise era ze ntalo zemulaba zetulimu olidde okuteebereza kyanjawulo n'okulaba kyanjawulo oyo akugamba nti nagenze mukasi nti oba Lutamaguzi nali mulabyeko n'ogundi owaako mukasirise he who alleges should do what should prove ebyamakolesa ebyekooti nzolaba ewaffe Salimu Sala asula waffe mu Nakaseke ewali amakaage amakaage gali wa Salimu Sala era gy'abeera kati ennamunkekeera kati abeera Namirembe gye yazimba amakaage omusajja omu yaŋŋamba Lutamaguzi lwaki tetugende wa Jeno n'akuolera ebintu byammwe byonna eby'e Nakaseke kubanga bw'obeera eno yadde oli opposition abalina ssente ba NRM ne mugamba nti nedda Jeno Sale okuba nti naye asula Nakaseke nange nsula Nakaseke ng'ate ali mu gavumenti abamanyi ki kyetukola ki kyetwetaaga nze ng'obuvunaanyizibwa bwange ng'omubaka wa palamenti kuteekinga forward mu fulo gye bampadde nga leader
nti bino wammanga bye twetaaga bwe mba nyambiddwako owa gavumenti nanyamba that's preparing nanyamba nti oba makubo oba malwaliro oba ki omusajja n'agenda n'ampandiikako mu Lutamaguzi yagenze n'agamba amakolero General Salim Sale ge yaleeta eno mabi Lutamaguzi avuma General Salim Sale omusajja omu n'akomawo enkeera n'agamba nti Salim Sale yaleese Lutamaguzi obawulira jesinkuwaako buwi kyakulabirako kati watera okubeerawo rumors ezibeerawo anywhere in the society but what matters is what you do as a leader kati nkugambye nze olwaleero nze sikirinaako mutawaana omuntu okugenda n'asisinkana mwami Museveni kasita abanga alina well laid agenda bw'ogenda okusinkana President Museveni ng'ogenza omusika kululongo omuntu kuba sife tufuga abantu balina ebyetaago byabwe ng'abantu naye nze bwenkeera enkya nempulira nti ekibiina kyange ekya NUP oba memba wange wa NUP agenza okusinkana mwami Museveni mubuuza amusinkana mu kapasite ki ng'omuntu nga pulezidenti agenda ki egenda okuteesebwako era ne pulezidenti wange Kyagulanyi yabuuzanga naga nti abantu batukako okuteesa ne gavumenti naye tugenda kuteesa kuki era banansi bali involved naye bw'osanga se mukabi nga maliza mu dakiika nga tewera bw'osanga omuntu ng'agenza okuteesa n'omuntu bulijjo omubuuza mugenze kuteesa ku agenda ki abantu bangi beekweka nnyo mu basibe baffe nti tugenze kuteesa kujjayo basibe ba NUP abali makomera neewe ekitiibwa Mao naye kwe yatandikira naye ssebo olwaleero bwe mubuuza nti ssebo mwami Mao nze kuba nze enjawulo yange n'abakulembeze abala amwe proud pharmacy kubagiza mu byabufuzi byano bino by'okubeeramu ne mwekubagiza I know I can survive in with or without politics nebubuja tisebo mukulu Mao kyogenda watugamba nti ekyakusaze eddiiro n'ogenda n'okoleyo oba giyita agreement obani watugamba ogenda kulwanirira abaana b'NUP baveeyo mu makomera abaana baali bavuddeyo naye ogenda okulaba naye nga ansa tajja webale mukulu Lutamaguzi webale nnyo ddala tubale tulimu ebyo omukulu Kabuusu oyo omulunyanja yategeezezza mu budde era tetujja kunenya tukusaasidde ebadde bikusibaganyizza naye nga tukusubira yesuze kyamuswa ate n'amaato tegalina jjaamu amaato tegalina jjaamu sirabangayo nyanja ekutte ejjaamu bukyambeerawo nsanyusa okulaba era ebyogerwa byonna byozoowulira nebyowulidde wano byonna bikwata ku mmwe abatambula ne mugenda ya pulezidenti kati awo kinteekamu mixed feeling nsooke owekitiibwa Nakawuki wano oba asooke oddemu bye wakawulira oba osilindeko owulire byonna byowulidde owulire bya Nakawuki byagamba naye owekitiibwa Sseruga ne bakulembeze bannange balamusiza abalali baffe mwami Sseruga kya buntu bulamu mu butendeke bwange okuwuliriza ate bwe mba nnyina kyengattako something useful anything useful nenkigattako okuggyako singa kubadde kutematema biki ebyaliwo biki ebigenda maaso tutuuse wakati tuzaako ki mukama wange wendi kati awo nnyini wenjagala obajja tujjako ekitawaanya ffenna abagamba nti mwagenzeemyo ku byammwe ku byemulowooza aboogera ku balala abagenzeeyo abatogeddwako abayiteŋŋana mu ŋŋambo abalowooza ebyowulidde ebyokweyagaliza mmwe ng'abantu okwekwasa abasibe nti basibe babatutteyo nga kyemunoonya kyagattako bantu balala n'omukulu alina kyayogeddeko ekyekuba nti obukulembeze mulimu ng'omuntu bw'obeera ng'oli mu bukulembeze oba ne earning nga bw'ova mukulembeze toba na mulimu nti nammwe muyinza okuba mwagenzeeyo kunyweza mirimu gyammwe kyenva nkuwa eddakiika 05 otubuulira ebintu ebyo mu Kabuusu ndyoke mpulirize mukyala Nakawuki ne Musisi okay mpozi nja kusooka njozeeyoze ekitiibwa Musisi n'owekitiibwa Nakawuki abaakayita mu kulonda nze n'owekitiibwa Lutamaguzi okwatufu muliraanwawo okwatukasusa ebweru ate mbaagalize obuweereza naffe abaana abasigadde no mugalale era tubeebuuzengako nabo batubuuzengako tugende mu maaso kakati mu bufunze ebyo badde byogerwa bwe mbadde ntambula ebyo mbadde mbigoberera naye kyenkaayana ne owekitiibwa Lutamaguzi mpozi
kakkanya kaweefube wa buli muntu gwe yalikoze buli muntu ndowooza alina katala mu kutereeza ebyobufuzi bino. Toteekwa kuba wa byafaayo, toteekwa kuba mulwanyi, toteekwa kuba ng'ovadde mu kkomera okubaako kyogattako mu byobufuzi bw'oba nga bikukoowoola ng'olina calling okubaako kyokyusa. Ffe abali mu ludda oluvuganya gavumenti enkola ziringa 3 zoyinza okulowoozaako butya bw'oyingira gavumenti. Esooka yakuwangula kalulu nga nze ne muganda wange akatusudde ebweru yesooka. Bweba egaanye eyali badde eddako yakukabanja makubo agakabanjibwamu oba kuwakanya nga Museveni bwe yawakanya enteekateeka eyakalimwawo yeyokubiri ekkuba eryokubiri. Kuba eryokusatu giteekwa kuba lyakwogeraganya ne gavumenti eri mu buyinza oba ewangudde ku ki ekyawakati. Kuba ebyobukulembeze tubeera ku sides bbiri, eri mu buyinza n'etali mu buyinza. Wasobola okubaawo embeera eyawakati. Abantu bangi baganyulwa nnyo mu mbeera eyawakati. Gamba simanyi Mao bwe yali nga ekibiina kye bwe yavaayo n'ajja okwesimbawo kuba pulezidenti, mu kibiina kye nga tannayogeraganya yalina ababaka nga Honorable Lutamaguzi n'abalala. Unfortunately ababaka abo bamuvaako ne bayingira ebibiina ebirala. Kati ate ye ng'alina kunoonya butya bwasigala nga mukulembeze wa kibiina n'ekibiina kye kirina kitya bwe kisigaza. Abakulembeze abaliwo Lutamaguzi ne banne bavudde mu DP basaze eddiiro bagenze mu bibiina ebirala. Bagenze mu yonagenda mu NUP. Twali tukyaliyo eri nga asaze eddiiro ne tumugamba Mao ofuusemu lutaadi. N'atandika okugenda tugaa musiraamu ng'oli musajja musiraamu tugaa Mao tulaba ng'ofuusemu lutaadi. Kaakati n'asigala nga ye ng'ayagala DP ye butya bwesigala nga relevant mu byokulonda ebiriwo mu Uganda. Ekkubo lye yalondawo ye lyakwogeraganya n'abali mu buyinza. Well, ffe ebibiina byaffe ng'ekyange ekya PFF tubadde tulowooza nti tujja kuleeta bamemba ba paaliyamenti bangiko okusinga bwe bazze. Unfortunately ate ye Mao yatusinze kuba ewuwe yawamatuddeyo abaka kumpi 5 balamba mu kitundu eyo gy'abeera ewaabwe ate n'afunayo n'omulala omu naweza omukaaga nakendera okuva ku 9 naye ate n'atasaanawo mwene mugisigaza babiri kata tugwereyo ddala. Kakati amakubo amalala gali sijja gakwata ag'okukabanja n'ag'okukaayana process bwebadde mu kkubo erya Muzeeyi Museveni lye yakozesa. Kati nze ne bannange twalowooza ku kkubo eddala ery'okwogeraganya. Okwogeraganya okusobola okuvaamu power sharing kibanga nti muyina ekyenkanankana ne wabaamu ne bw'oyingiramu nakyo kya mugaso mu byobufuzi by'eggwanga. Nyina ab'ebyobufuzi bendabyeko nga mukyala Sebugwawo. Mukyala Sebugwawo bwe baamusinga eyo Lubaga yalaajana nnyo mu mutima naye n'agamba bye mbadde nkola mu bantu bye nkoze byonna bwe baba abantu tebanjagala ate waliwo mpisa njagala. Ne yeebuuza ku bakulembeze b'ekibiina kye twalimu n'agamba nti ono ampise nina ebizibu byange ng'omuntu naye nyina n'ebirowoozo byange byendowooza nti tebijja kufa lwakuba akalulu k'e Lubaga bakatutte. Munzikirize ngende mpeereze mu gavumenti. Simanyi nnyo katala lyalina mu gavumenti naye minisita wabula ate abamu ku baasobodde okusika n'okwanaganya gye baali abamwenyumirizaamu okugenda kwe mu gavumenti kwataali ng'ali mu ludda lwaffe olukola ki oluvuganya gavumenti. Abali mu nga bana waliwo omukyala bamuyita Betty Among minisita olwaleero owa gender labour and social development ali mu UPC lwakuba kati akalulu kamusinze naye abaddemu nga wa UPC. Amongi abantu beelanga eyo gy'abadde akiikira mu disitulikiti ya Paaki bamanyi obuvunaanyizibwa n'omugaso gwe gwalina mu komyunite ye eyo gy'abeera. Mao okuva bwe yayingira gavumenti Oulanyah afudde Mao azze atya n'abantu be akyoli eyo abamu gye bali abamugamba nti alina byabatambulizaako mu gavumenti kubanga gavumenti kutambuza buvunaanyizibwa naki kyosobodde okwetikka oba okuyambako abantu b'okusomoka. So nze nga Kabuusu oba ne banna
ffe kukusaba amakubo ag'ebyokulonda tugayiseemu nebyogakoze nebyo tulowooza singa wali oyagala kulonda kwalibadde kulungi okusinga wano naye bw'obanga kye wali oyagala kirala era nakyo tukirabyeko wabula waliwo omwaganyo ogw'okwogeraganya naga nti nga mmwe ngaani nti atusooke tukulabe tusinkane ffe twagala kwogeraganya n'atuwa appointment netugere tumulaba tetwamulaba kuteesa ku byammwe twamulaba kumusaba ffe twagala kwogerezeganya tulina ne bannaffe abalala abaali agadde okwogerezeganya oli willing okutuwuliriza n'agamba ndi willing mbadde mbyogera emirundi mingi naye mmwe ebyobufuzi byammwe bino ne bino ne bino ne bino ebyazimbirwa ku identity ndi mukatuliki ndi muganda ndi muki nze ebyo si byendowoozaako ndowooza ku uganda engazi eyina kino nekino nekino naye tumugamba nti ffe tulina ne bannaffe betuli mu byobufuzi abamu tugudde abalala tuli mu bawangudde tulowooza nti okwogeraganya nagwo mwaganya ogw'okuweereza n'okuyambako gavumenti okukola n'agamba nti kale muddeyo kasita mmwe muzze muddeyo ne bannammwe abo bemulowoozaako munteeketeekere nja kubawa omwaganya twogeraganye tetuyina nsonga nnene nnyo